إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba samukkirize tubeerenga tugenda maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ne hijja. Omulimu guno ogwa hijja twalaba mu darusi yaffe yaggwa mu kusoma kaffe okaggwa nti empagi ey'okutaano mu mpagi z'obusiraamu, era omusiraamu ateekeddwa okukola hijja oyo yenna alina obusobozi obugikola. Bw'oba tolina busobozi manya nti tekkakatako. Bw'oba tolina katugambe sente ez'okutambuza, kuba okutambula mukimanyi bulungi kwetaaga sente, okufuna tiketi y'ennyonyi biki sente z'onaakozesa okulya n'ebyo byonna. Ate nga olina okuba nga abantu bewaka nabo olese obalese kwegamba bulungi nga balina kibamala. Mubanga tosobola kubeera nti olina sente ezisobola okutambuza, hijja eba tekkakatako. Naye gwe wenna alina obusobozi obukola hijja ekkakatako okubeera nti ogikola omulundi gumu mu bulamu bwo. Hijja ekolebwa omulundi gumu mu bulamu. Bw'ogikola omulundi ogusooka omanya nti gwe hijja wagimala, tekkakatako kati. Oba wagimala yeekolebwa omulundi gumu mu mwaka mu bulamu. Zonna oba oyagadde kuddamu manya kati yakyeyagalire. Nga leero tusaba mukkirize tubeere nga tulaba kye bayita al-mawaqit, ebifo bye tuyitamu nga tugenda kukola hijja. Nga tugenda e Makka tulina ebifo bye tuyitako okuyingira Makka, era ebifo ebyo tulina emikolo egy'enjawulo gye tukoleramu. Ekifo ekisooka kiyitibwa Dhul Hulayfa. Ekifo ekyo nga kye kifo ekiyitibwamu abantu abava e Madiina. Abava e Madiina waman marra bihi min ghayrihim. Abantu abayita e Madiina nabo ye miqaati yaabwe. Kasita kuba nga ogenda kuyita ogenda va Madiina, oba nga toliwa e Madiina naye nga ogenda kuyita ku miqaati eyitibwa Dhul Hulayfa. Miqaati bye bifo katugambe eno e Kaaba oba eno Makka. Eno ebayo Makka waliwo ebifo eby'enjawulo kisinzira w'ogenda okuyita okutuuka e Makka. Kati waliwo ekifo biyitibwa miqaati, bifo bya njawulo bya mirundi 5. Bw'oba ogenda kuyita mu kifo ekyo tokkirizibwa kugiyitamu okugyaho ng'okoze ebintu bino wammanga. Ekisooka okuleeta enniya, okumalirira. N'omalirira mutima gwo nti ogenda kukola hijja, era n'oyatula nti labbayika hajjan. Labbayika hajj, kugamba n'oleeta enniya okumalirira nti ogenda kukola ki? Ogenda kukola hijja oba umra. Olina okubanga ebifo ebyo tobiyitako okuggyako ng'oleese enniya. Tokkirizibwa okuyita ku bifo ebyo n'otuuka e Makka nga tomaliridde. Ekisooka tugambye Dhul Hulayfa ye miqaati esooka, ng'eyo y'abantu abava e Madiina oba abagenda okuyita ku ludda olwo olwa Dhul Hulayfa nga bagenda kuyingira Makka nga bayita ku kifo ekyo kiyitibwa Dhul Hulayfa. Miqaati endala eyitibwa Juhfa, y'abantu abava e Shaami nga olaba Syria, Jordan n'ebifo ebyo. Abava eyo oba abagenda okuyita e Makka nga bayita abagenda okugenda e Makka nga bayita ku kifo ekitibwa Juhfa, balina okubeera miqaati yaabwe batuuka mu kifo ekyo balina okubeera nti baleeta enniya. Ekifo ekyo miqaati ey'okubisatu eyitibwa Yalamlam, eyo y'abantu abava e Yaman n'abalala abagenda okubeera nti bayingira Makka nga bayitira mu kifo ekyo ekiyitibwa Yalamlam. Miqaati ey'okuna eyitibwa Qarnul Manazil. Qarnul Manazil eyo nga yaba ahlu Najd, abava e Najd nga olaba katugambe ovene Riyadhi n'abalala abagenda okubeera nti bayita oba bayingira e Makka, bagenda e Makka nga bayita ku kifo ekyo ekitibwa Qarnul Manazil. Kigeze enniya zaabwe bazireeterawo. Miqaati ey'okutaano eyitibwa Dhaatu Irq, eyo ye abantu abava e Iraq n'abalala bagenda okubeera nti bayingira Makka nga bayita mu kifo ekyo ekiyitibwa Dhaatu Irq.
balina okubeera nti baleeta enniya mu bifo ebyo. Nabbi yamala okubeera nti atubuulira ebifo bino ebiyitibwamu okutuuka e Makka, yagamba nti hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu alhajj wal umra. Ebifo bino bitaano byaba abantu betwogeddeko nga ebe Yemeni nti bayina Yalamlam, aba Sham nti bayina Juhfa n'abalala bonna wadde tova mu kifo ekyo naye ng'ogenda kuyingira e Makka, ogenda kutuuka e Makka ng'oyise mu bifo ebyo, ogenda kuyita ogenda kuyitibwa mu Qarn al-Manazil oba ogenda kuyita ku Yalamlam, tolina kukiyitako ekifo ekyo okujjako ng'okola bino bintu wammanga. Ekisooka bw'otuuka katugambe ojjidde ndala kati Uganda, wetuva e Uganda otuuse ogenda kuyingira Makka. Bw'otuuka ku zimu ku zino zimiqaati zetwogedde, ovaamu mu baasi gy'olimu, bw'omala ogivaamu oba ovudde eno Riyadh oba ovudde olina we bivudde, bw'otuuka ku miqaati ezimu ku zino zetwogedde ovaamu mu baasi oba mu motoka yo n'ogenda n'onaabako neweerongoosa bulungi neweemwa enviiri wansi w'enkwawa mu bifo byaffe ebyekyama neweerongoosa bulungi n'onaaba bulungi n'otukula. Abasajja tutuusa n'engoye n'oyambala enkutu enjeru n'olugoye olwa waggulu olweru. Abakyala tewali ngoye ziri awo za njawulo zibambala, just oyambala ennyambala ey'obusiraamu ya bulijjo. Kaakati bw'omala awo osobola okusalayo ofuna wuzu bulungi n'osala era akabbiri ez'okumala okufuna wuzu. Bw'omala awo n'oyingira ekyebaga lwakyo oba wogenda okuva imanga emmotoka yo oba baasi. Bw'omala ogirinnya n'oleeta enniya nga tonnavaawo mu kifo ekyo, oleeta enniya n'omalirira n'ogamba nti labbayika umra oba ogenda kukola umra, oba labbayika hajjan oba labbayika, ogamba oleete osinzira ku kyogenda okukola. Oba ogenda kukola umra ng'ojjidde mu biseera si bya hijja ogamba labbayika umra, oba ogenda kukola hijja ojjidde mu biseera bya hijja labbayika hajjan. N'oyogera ng'oleeta enniya ya hijja gy'ogenda okukola ki gy'ogenda okukola, oba labbayika hajjan wa umra, n'oleeta nti ogenda kukola hijja ne umra. N'obeera nti oleeta enniya eyo nti ogenda kukola hijja era n'omalirira mu mutima gwo ng'oli mu kifo ekyo bino ebifo bye twogeddeko. Bw'omalawo okuleeta enniya okumalirira nti ogenda kukola umra, otandika okubeera nti oddamu ebigambo bino wammanga labbayika allahumma labbayik labbayika la sharika laka labbayik inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak. Ebigambo ebyo bitegeeza nti ya Allah tuyanukudde ya Allah, era mazima okutendereza kwonna kuko n'ebyengera byonna bibyo era n'obufuzi bwonna bubwo bigambo bya kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ebigambo byo bireeta okutuusa bw'otuuka e Makka. Nabwe kityo mu bufunze bye bino ebifo by'oyitamu okubeera nti oyingira e Makka, era ng'omulimu gw'otalina kwerabira ng'otuuse mu kifo kino by'otalina kubeera nti osukka kifo kino okujjako ng'obikoze. Omusajja okubeera nti ojjamu engoye zino eza bulijjo, empale, essaati, ekkanzu, n'oyambala eki ozituusa engoye n'oyambala enkutu enjeru oba yitibwa tubiyita ihram, oyambala enkutu eyo enjeru n'olugoye olwa waggulu. Omukyala osigala oyambadde bulungi nga bw'oyambala. Then ekyo kyokubiri olina okubeera nti teweerabira kuleeta nniya okumalirira, n'omalirira nti ogenda kubeera nti okola hijja oba ogenda kukola umra obanga ozidde mu biseera bya umra, oba ozidde mu biseera bya hijja ogenda kukola hijja omalirira nti ogenda kukola hijja, n'omalirira ekika kya hijja kyogenda okukola nga tujja okulaba ebika bya hijja mu musomo gwaffe oguddako. Oluvannyuma n'olwokuba weyongerayo ogenda e Makka. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.